Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nakubalo njagala twogere Katambi. Waliwo Akatambi akafulumye ku social media nga kalaga nti waliwo abalidde ensenene naye ensenene ezo ne zibaleetera obuzibu bw'okubeera nga baddukana bafunye obulwadde obw'enjawulo naddala mu lubuto lwabwe. Ebiseera ebisinga ekintu ekyo osobola okifuna bulungi nnyo naye bw'olya ensenene ne zikulwaza ne zikuleetera obuzibu ng'obwo naddala mu lubuto n'obeera ng'ofunye ekiddukano, ebiseera ebisinga ensenene ezo baba baziteekamu eddagala okuzikuuma nga teziwunya. Batera obbikola ababatunda ensenene. Osobola bulungi nnyo okugula ensenene n'omanya nti zino ensenene ntuufu tezirina buzibu bwonna, kuba ekyamazima guno omwezi gwa nsenene wadde gugenda kuggwako naye guno omwezi gwa nsenene. Ate abaana baawummudde okuva ku ssomero, abaana bazeetaaga, kitegeeza mba mwino zibagulira singa baba bazibasabye. Ekisooka osobola okugula ensenene ziriko ebyoya. Gula ensenene nga nnamu nga ziriko ebyoya, abaana bakongole ewaka. Ojja kuba osobodde okwewala obuzibu obwo bw'okufuna obulwadde obwo bw'okugamba nti ensenene naziridde n'enfuna embiro olubuto ne lunnuma. Singa onaaba oguza ensenene eziriko ebyoya tojja kufuna buzibu obwo. Ate n'ekirala ensenene ezo ez'ebyoya baba tebaziseera, batandikira ku 10 kudda waggulu okufuna kwegamba ogulira ddala z'olaba nga zibuuka nga nnamu z'ogulira ddala. Ekirala gw'aba agenda okugula ensenene ze bamaze okukongola sooka ozitunuulire bulungi era nazo ziba ziraga nti zikyali nnamu. Gula ezo ensenene ezikyali ennamu. Ate ekirala tunuulira nnyo ebbeeyi yaazo. Togula nsenene za layisi naddala ensenene ezo enkongole. Bw'otuuka ku katale ne bakugamba nti zino ensenene ekikopo kya $1 oba $8 n'olamuza omulala n'akugamba nti nze ekyange nkitunda 4,000 oba 3,500, oyo ow' $3,500 oba 4,000 muleke tomugulaako, dda kuwona azitunda $8 oba $1 z'oba ogula ezo enkongole. Olw'ensonga nti ono abeera atunda layisi ebiseera ebisinga ojja kusanga nga zaasuzeewo ennaku nga 2 be bateekamu eddagala zireme kuwunya kuba z'ensenene zanguwa mangu okuwunya. Kati abasinga bazissaamu eddagala eryo zireme kuwunya, kwegamba n'otwala ekintu ekifudde ekivundu ky'oba olaba ng'ojja kufuna obuzibu obwo obw'okulumizibwa olubuto okubeera ng'ojja kufuna embiro. Gula ensenene ezo eziri ku bbeeyi entuufu gwe gy'onaalaba ng'ey'ebbeeyi naye yeebeera entuufu, ze zibeera ensenene entuufu. Era ojja kuziraba nga mulimu n'ezikyenyeenya nga ziragira ddala nti baazikongodde naye zeenyeenya zikyali nnamu. Ezo z'olina okugula. Ekirala bw'obeera oguza ensenene ezo zonna oba oguza enkongole oba si nkongole, bw'ozituusa ewaka bw'oba oguza ezitali nkongole ng'omaze ozikongola bulungi, sooka oziteeke mu kataasa oba mu kaseffuliya yiwamu amazzi zirekemu eddakiika 2 zibeere mu mazzi ago. Amazzi g'ekidomola yiwa mu kataasa oba mu kaseffuliya, teekamu ensenene ezo ziteekawo wansi, osobola okubikkako zibeerewo eddakiika nga 2 oba 25 nga tozikwatamu. Kati ekyo bwe kiggwa ziggyeemu ziteeke mu kantu akalala yiwamu amazzi amalala zooze emirundi ng'ena. Zooleze ddala ziggweeko obutwa bwonna bwonna obuliko, kuba ezo ensenene ziba n'obuwukawuka, zitambula n'obuwuka obw'enjawulo. Ate abo abakongola bo tebeegendereza, akongola bukongozi nga bw'asuula mulya, asobola okukongoleramu ekiwojjolo, obuwojjolo obwo butambula oba ebiwuka eby'enjawulo. Kati n'olwekyo mubeere nga muzeetegereza. Bw'ozituusa ewaka osobola okuzironda, okuzeetegereza, zitunuulire otulabe nti zonna nsenene, temuli biwojjolo, temuli biwuka. Bw'omala ozeetegereza zinnyike mu mazzi nga bwe nkugambye. Bw'omala oziggya mu mazzi ago nga zimazemu eddakiika nga 2 oba 25 ziggyeemu ziteeke mu kantu akalala zooze era emirundi ng'ena oba 4 ku 3 naye nga zooleze eddala zitukule. Ezooze tozinyiganyiganya, ojjasi ozinyiga mpolampola mu kuzooza, ozooza ng'oziyisa mu mazzi ag'enjawulo. Kati bw'omala okuzooza bulungi osobola oziyiwa ku kasowaani akagazi n'ozitunuulira. Bw'omala ozitunuulira olaba nti ziri bulungi, ziri kiriya, beera ng'oziteeka mu kaseffuliya, tandika ozisiika. Mu kuzisiika teekamu ebirungo eby'enjawulo. Ebirungo ebyo ebigenda oziyamba okufuuka ensenene entuufu ozirye nga togenda kufuna buzibu bwonna, tezigenda kulumya lubuto, togenda kufuna kintu kyonna mu mubiri gwo.
beera ng'ozisiika, teekamu akatungulu, teekamu green pepper, mwabalya kakamula osobola okusuulamu ne kakamulali nako kalungi nnyo, oba n'oteekamu ne ku nnyaanya. Ekirala tosiikisa butto nedda, zisiikirewo zisobole okujja obulungi, zirye nga ziyidde bulungi, awo kijja kuba kirungi nnyo. Mu kuzigula olina okuba nga weegendereza, tomala gagula. Abantu abasinga obuzibu bwe mulina temufa ku bulamu bwammwe. Oli wakugamba nti ekintu kya 2,000 gw'ogula buguzi, n'otafaayo nti lwaki kitunze 2,000 ate bali nga bakitunda 1,000. Ekirala tunuulira nti naye ebintu byanguza nga bifu, nga tebirabika bulungi nga ziri ez'abalala. Ekyo nno kikulu nnyo mbeere nga mukifaako, kiba kwegamba obeera ofudde ku bulamu bwo. Obulamu bwo kintu kikulu nnyo, n'olwekyo beera ng'oli ekintu ekirungi, ekintu ekiyonjo, ekintu ekiramu ekitagenda kukuleetera buzibu. Ky'oba olaba nti abaagula ensenene ebusege eyo baafuna obuzibu obwo, baagula nsenene enfu, baagula ensenene ezo ze bataddemu eddagala, ky'oba olaba nti baafuna obuzibu obwo. Tekigaana kuddamu kugenda kugula ndala, togenda kuddamu kufuna kizibu ekyo. Kimanye nti wakifuna lwa nsobi, kwegamba mulimu ebintu by'olina okwetegereza ng'obigula, tomala gabigula. Kikulu nnyo weetegereza ekintu ekyo ky'oba ogenda okugula. N'olwekyo njagadde mbeere nga mbabuulira ku nsonga eyo, olw'ensonga nti ensenene abantu bazaagala nnyo, kati ng'abaana ebawummudde mubagulire ekintu ekirungi ekitagenda balwaza. Mubagulire ensenene entuufu ate muzisiike bulungi, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.